education era kiki ekifuula education eya quality. Akati nze mukulaba okwange ekifuula quality education waka gamba kansooke nkuwe kye nasooka okumanya nga nyingira senior one nti education's purpose is to open the mind esobole okuba nga ereceiving buli kimu ate n'ekisengejja nekonejjamu ekituufu. Omugaso gw'okusoma kwe kuggula obwongo bubenga bufuna busengejja buteeka eno omuntu asobole okugenda mu maaso. Akati quality education kwe kusomesa omwana n'omujja mu butamanya n'omuteeka mu kumanya naye nga buli kimu aba asobola okukikola kyo kiye. Ogamba nga bw'abeera awantu mu mbeera yonna asobola okubeera mu luzungu bakiyita problem solver, agonjoola buli nsonga eriwo. Era oli takulimba bino bagamba mu simanyi science yasinga simanyi ki ebyo ne bisi bituufu naye ffenna tulina omugaso. Era oli takulimba olwalira ekizimbe kino mwe tuli science yakikola si kyekyo naye ate ffe twegazanyiza mu art kuba tebasinga design n'ebyomunda bino byendabako si birungi ani yali baddala ba engineering ali mu kizimbe. So ebigambo byonna bikwatagana naye ng'omuntu okwegamba omuntu n'amanya omuyivu amanya obulamu n'amanya nti kati ono gwenjogera ne musiraamu sijja kwongera ku bino sitagafly kati ono gwenjogera naye wengulu ono gwenjogera ne mukiga bwe namugamba nti oyo ndazaala fukamira omwana ze tajja kufukamira kuba tabimanyi n'omanya nti osobola okubeera mu mbeera zonna awo bwe bayita omutindo gw'obuyivu. Naye kati olwaleero obuyivu bwe tulina oli asoma chemistry n'amumalayo n'ayagala n'okukola obuwe awulira naye nga bw'omuteeka mu bantu bw'omugamba nti wange oli alwadde ekisujja abulwa ekyokukola kiraba kwegamba olwaleero kati nja kuwayo ekyokulabirako kandi ngeno curriculum ez'empya bayiwe curriculum empya nnungi ebizibu byayo byebigireetedde obuzibu ate nga bikyali bingi nnyo era gavumenti eba tebikuteeko kijja kuba kibi naye nja kuwa ekyokulabirako nti omuyivu nga dokita ayize yandibadde atuuka awantu n'abuuza naye abaana bano lwaki bakovu kubanga okogga tekuva ku kwashokola kwokka kuyinza okuva ku bintu ebirala bingi kati n'asooka n'anoonyereza bakovu lwa nsonga eno era wano we bali bw'aba kwashokola kubanga kwashokola ava ku ndyambi tojja kulikomendinga amatooke ng'olikalamojja tegaliyo kugamba omuyivu abeera mu embeera eyo gy'alimu n'asolvinga problemu zaawo okusinziira ku kiyakola kyeyasoma naye abaleero bw'alaba akoze aga nti ono anaaba siriimu so tibbi omuntu n'amutta nga tannafa kiraba. So omuyivu y'oyo alina open mind asobola okuacceptinga situation zonna ate n'amanya nti buli kimu kiriko ekirungi kiriko ekibi. Era omuyivu y'oyo amanya nti mu buli ngeri bwe mba nga ndi noono nteekwa okuba naye kasita n'abanga mmaze omuyiga ne manye embeera ze. Okiraba waliwo omusajja yayimba ennaku ezo n'agamba nti gundi oyagwa ate ono oyo muleke anyiiga mangu. Kati bw'omanya nti anyiiga mangu akati gwe kola ki ebimunyiza byesonyiwa oba emboozi yo ebeereko ekkomo embeera musobole okubeera obulungi. Okusinga lwe mu ggwanga mu bulago bakubye tiyagaasi ofiiridde bwereere n'ebigenderako. So quality education ye producing omuntu ng'asobola okubeera mu mbeera zonna era ng'asobola okusinziira ku byasomye. Of course tujja kufuna badokita, tujja kufuna ba transport officers, tujja kufuna ba architect, tujja kufuna balooya, tujja kufuna abantu bonna ab'engeri endala zonna naye nga buli w'omuteeka buli wasanga problem asobola ogisolvinga ensonga ne zeeyongerayo. Ate nawe wava n'obugagga kubanga ndi njagala nkutegeeza ssebo mbadde mu nsi muno naye twali mugagga akozesebwa okukozesebwa si kubi naye kubandibadde kukuteeka buteesi ku mutindo gw'ogendako ogw'okwekozesa. Okiraba kati mu kwekozesa obulamu bw'okwekozesa bwa bizinesi njagala nkikuwulire tukisomesa mu entrepreneurship nze musajja wa economics kwe kulaba problemu eri mu mbeera gwe n'ogifunamu naye ngifunamu ntya abasajja bafunye mu WhatsApp
kyotendera kumanya yatandika mpola agwereza message koloboti kati bwogenda okugenda ku TikTok oba abantu bakola bukozi sente olaba obwetaavu obuliwo bayo dakiika bbiri sebo tukomewo tindo gwenyenjigiriza oba kyetuyise quality education naye tutuuka tutya oba biki ebigendo tutembeeta okututambuza bitutwale tutuuke ku mutindo ogw'omulungi ekakati ebintu bingi era tujja kulondobamu bimu naye ekimu kubikola ensonga entuufu ya policies ne systems tutambulira policies zibanga ne systems nga sinamulukufu omutindo gumu buli ngeri gufa kubanga buli omu akola kyayagala so nga bwe muba awamu mulina okuteekawo system for example nja kuwa ekyokulabirako nti bwe tubanga tunakkiriza nti obukulembeze buyina kuba democratic okiraba ne mu ssomero teekawo policy engeri democratic abaana basabe n'amateeka mugabawe nti oli okukompitinga alina okuba bwati ne bwati ne bwati bwe liba ssomero lya busiraamu alina okuba musiraamu bwe liba lya bakatoliki alina okuba mukatoliki bwe liba talina kuba musinia wonu tanamanya bulungi kiki talina kuba musinia 6 kubanga ate agenda talina kuba musinia 5 fo kubanga agenda kugamba ebintu systems ne policies kikulu nnyo kati ekyo bwe kimala okuggwa ne tufuna abatica kubanga abatica kinene batica b'ennaku zino they are not critical thinkers oba critical thinking kyeki tebeefumitiriza bagamba nja kuwa ekyokulabirako omwana najjale buli lunaku bwe n'osigala ng'okuba mukube buli lwajja wiiki eno n'omukuba omukuba olw'okutuuka so nga waalittuddeko naye tuulako naye omugambe wayi kubanga mu buli ngeri tiwali problem etalina solution ate n'ekirala oyinza okuba nga obonereza omuntu nga embeera gy'alimu tagimanyi kubanga abantu abamu yajja kuyiga yajja kusoma akyuke embeera zikyuke kali tamanyi nti kyakola kikyamu kubanga eka bakikola okugeza eka bayinza okuba nga waka babbi akati ye bw'atuuka ku ssomero obubbi kirinomu akati ate gwomukuba sooka okeberewa eri mabega kiki be a critical thinker nja kuwa ebyokulabira nalwa ne kuwa ebyokulabirako bingi naye kankuwayo kimu omwana omu yajjanga leeti nga bwetugambye ng'atuuka leeti buli lunaku ate ng'emabega teyakikolanga kati ticca nga buli lwajja amukuba kibooko buli ticca lwajja amukuba kibooko buli ticca lwajja amukuba kibooko omwana nakkiriza naga siwali kyakukola era n'amanyira n'agamba nti kibooko ndi siwali kyakukola olumu wayise emyezi ng'ebiri omwana n'atandika okuba nga ate yasooka ku ssomero abalala bonna bajja basanga yatuuse dda ticca kyava amubuuza eyali amukuba nti owaayi ate byabadde bitya kati ate ng'otuuka le nagamba nti maama abadde mulwadde namuga kati yawonye tyatwamuziika wiiki ewedde ng'omusajja lwalaba nti ono omwana gwabadde akuba yabadde akeera okufumbira maama kacyayi n'amala omutereereza buli kimu ate ng'alina okuddayo atereeze n'ebyawaka kubanga waka baliyo babiri okiraba naye nga tiyatwala kulowooza kulaba kiki ate abatica abasinga balowooza nti bebasinga obugezi singa bebasinga obugezi singa ensi eno terina gye yali eraze kuba kitegeeza nti abagezi bandibadde baafa dda kubanga abatica abasooka bebanga bandibadde abagezi ensi yandibadde yagooda naye abaana b'osomesa tica manya nti mulimu abagezi abakusinga ngaza asomesa economics wajja kuleeta ne theories empya ezigenda okukola akati gwe bawe buwi ekyo kyebeetaaga okusobola okwezuula ekyo nga kiggwe akati ekirala yembeera abantu mwe bakulira mwe babeera infrastructure kubanga naye ekola kinene nnyo oyagala omuntu omuyivu ateredde oyo alina quality education ne infrastructure naye ebere quality ng'ejja mu mbeera yaayo essomero gyagenze era kyova olaba nti olwaleero amasomero aga UPE amasomero ga gavumenti agasinga olw'okuba nti infrastructure mbi era tegakola bulungi tegafulumya abantu bali quality okiraba so embeera omuntu gyakuliramu kiba kikulu nnyo naye ate n'ekirala waliwo ensonga nyingi nga bwe tugambye naye bw'obanga oba tugambe simanyi bwe nakireeta naye gamba essomero weriri abantu bazze basomesa bazze akati gwe akulira essomero sooka omanye essomero lyani
era njagala mutegeeze nze Aiden Collins namutandika nitudde no kutaka lyange naye ne bweyagala otesomero si lyange waliwo nafunako ekizibu olumu omwana nagenda nawe ba ministry natumanya nti amateeka nange nalinga manyi bagenda okumpita bagamba nti license tulikujjako n'okusomesa tukugobamu lwaki okola kino ne bagamba nti feerera omwana eyo mugisomeemu bagenda ogisomamu bagamba nti omwana yandibadde ali ku poliisi kwegamba bannannyini ssomero kye baagala mu ssomero era kye kijja okuba olwaleero amasomero goonoonese gatafulumya quality education oba abannyini masomero oba abagaddukanya balowooza nti bannannyini masomero tuula n'abazadde biri wagambye gundi uniform 6,000 okiraba tuula n'abazadde mukkanye nti bannaye akatale kaliwo kati naye kati n'essomero olw'okuba tumanaginga ebintu bino uniform ebaddeyo 3,000 tugiteekeko 5,000 ezinaasigala mu ssomero okulaba nti tuzikuuma bwe n'ebigenderako oba nebyo kati mwenna mukkanye dakiika awo wennyininyini tuba tutandikira oluvannyuma lw'obubaka buno obwannannyini ku ssomero otandika ota essomero ate omuzadde n'afuuka nannyini ssomero otandika ota essomero ate omuzadde n'afuuka nannyini ssomero kati oteekwa okumanya nti awatali muzadde awatali mwana awatali musomesa tewali ssomero ebizimbe si essomero gamba ekintu kiri mu ngeri ya abstract kiri mu ngeri y'okubeera mu bbanga nga kiteeyenga nti mu buli ngeri abazadde bwe baba nga tibaliiwo n'abaana tewali ssomero n'akatono olina bizimbe akati gwe nannyini ssomero kikkakatako okuteesa n'abazadde kikkakatako okwogera nabo kikkakatako ng'onookyusa embeera obabuulireko bagenda tukyusa embeera lwa nsonga eno n'eno kubanga amazima amatuufu gali nti be bannannyini ssomero era be bajjawo abaana ogwa bugwi era amasomero tugalabye agagwa ne gagwira ddala ne ganuubuka n'okufa ne gafa ekiraba so bannannyini ssomero bano bakulu nnyo ku quality education era kye baagala kye bafuna bwe babanga baagala abaana basome bulungi basasulira ekyabaana kyebakola kyebalina okufuna naye bw'otaasasule quality education egenze omwana bw'onoobanga gwe nannyini ssomero ate tosomye akati ate essomero linaavayo litya essomero ddene okusinga abaana bwe bali obungi bwabo so si ddene olw'ebizimbe n'ettaka kweri abaga nti essomero ddene lirina abaana 2,000 tewali agamba nti lirina ebizimbe kalina 5 olira so bannannyini ssomero bano kiba kikulu nnyo okubateeka mu mbeera kubanga gwe nga tica omanyi gy'olaga twakyogeddeko dda kati abazadde bali tubakutuuka wano tulina okukola kino tulina okukola kiri tulina okukola kiri akati abazadde bagende nti abazadde abasinga tebamanyi bambi olira omusajja wali omuzadde omu yagenda najja ku ssomero awo sirimwerabira naye omwana wa kisulo omwana abeera miti omwana bano ali mu birala netuno abatyala bagala bamukubena timukuba mwana musooke mulindeko kizibu kiyinza okubeewala mwana nemubuuza nga omwana akutundira butunulizi oluvaawo n'omubulira noza nti ategedde kyenavanga nti mumanyi nti tuyite omuzadde nempita omuzadde ngaomwana ali mu kalaasi nga nti muzadde omwana nga tasoma omwana namukuba mukisulo sente nazimalayo kati kikyo njagaza akati ndirwa nti mufudde omusajja tamanyi kyayagaliza mwana kyenva mubuuza oyagala abeere ki naga njagala afune digiri nemuga digiri eyaki ndi kasita afuna digiri kwegamba oyinza okuba nga n'aba bannannyini ssomero boolina tebamanyi kye baanoonya ekiraba kyenva mpita omwana nemuga nti jangu nemubuuza omwana oyagala kubeera ki n'atunulira kitaawe ngagamba kitaawe wandeetera ki wano kozi oyo omwana agali mu kibiina senior 5 ate twali situvudde naye mu senior 1 kubanga ffe omwana bw'atuuka mu senior 1 tumubuulira process yonna nga begenda okuba paka senior 4 kakati bwe tumala ogimubuulira tugaa nti ate n'amateeka gano okusobola okutuukiriza bino tulina kino nakino 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 owulidde nti mpulidde kati agenda okutuuka mu senior 2 nga culture yaffe agifunye nga tutandika butandisi kugoba kiri kyagoba
okiraba kati omwana nga naye tuliza muzadde nemugamba nti mundezi otegedde lwaki omwana tayagala kusoma nekyemulitawo ntakimanyi ate naawe aweerera nawe tokimanyi kakati embeera eyo tosobola kufuna quality education omwana tebajja kuyita newenayakola otya era tebajja kufunamu kubanga omwana instruction zino kyekisinga obukulu era bw'oba osomesa batugamba toteekwa kusomesa kubala yekka otuukayo kyoba olabye mu baana nasooka kiweyo eddakiika nga 5 undi muzize temufunza ekikalu naye lw'oligenda okusaba omulimu ng'omanyidde obutafunga kikalu baligukumba olina okuba smart olina okwambala funa occasion bweba mujja wano mu class temwambala makanzu kubanga amakanzu ate tegakola mu class bw'obanga mwannyuka agenda kufumbirwa yambala ekkanzu kubanga ate si ezino empale eziringa ezitaguddwa ki empologoma kwegamba ebintu ebifaana bwe bityo omwana n'avaawo infact bayita omwana omujjuvu nga chemistry amanyi physics amanyi n'embeera z'obulamu azimanyi era nga bw'aba atuuse mu taxi asooka n'abuuza abaliwo musiriyotabasebonyoge n'atuula akoko kakakoze bw'aba atudde wali omusumaali ono yasoosewo yamugaa nti aba otudde waliwo omusumaali niba otamubuuzaako ojja genda ng'empala eyusi so obundi bulamu obwo ne bubanga bubayigiriza nga byonna n'ava mu ssomero ng'amanye nti awo ensimbeera yeyo yenyini abaana tufuna bahoteliers najja ate omulundi nga gumu buli mwaka guba gumala kuba simulionota ndaga nti bw'otuuka ku Sheraton eno wabaayo ebijiiko eno wabaayo obuso ate obuso buyinza okuba 3 ne wuuma 3 n'ebyo ebijiiko 2 olwana ayinza okubuuza nti kati ate byonna byaki ngenda kulya mmere nga takimanyi nti emmere mu bazungu erimu koosi nga 4 nti buli lwomala koosi ebyo batwale kwatenda amwana n'ava ku ssomero nga yenna yenna mujjuvu awedde kyentegeeza nti facilities abananyini ssomero kye baagala nakyo kikulu ate ne bakisasulira ate naawe nanyini ssomero n'oteetwala kyetwala n'oba nga muteesa ne bannanyini ssomero n'abaana bennyini nja kuwa ekyokulabirako abaana gweoyinza okulowooza nti no tebalina ansa naye nga bayinza okusolvinga problem gyobadde tosobola kusolvinga olumu nalina mukwano gwange yali faaza nga angamba omunaina ebijanjalo byange byandibako emubende eyo mbadde nawe nnimira nemugamba naye faaza nze ngaebijanjalo mbigula wamu kubanga quality bwebambi mba mmanyi ekyokukola naye kati bwe binaabanga ebyo bibi tunakola naga ti si bibi nga nenzikiriza ensawo zaali 10 emu yali ennungi endala yaddako nga nfunziwo abaana ne bagaa nti kati awo nga baagala nokwokya ssomero kyenva mbuuza tabu kinti bijanjaalo nenga nti bijanjaalo faaza byaleeta nti nengamba nfudde nempita student leaders nebaga nti ava tukoze tutya ebijanjaalo bino baabituwanga bifu naffe situbamanya nti bifu nebagamba kati oza tukoze tutya nebaga nti ebijanjaalo eyabireeta ate mukwano gwaffe nti ani tuli faaza tusomera emisa ayigiriza obulungi yafaza guni nti tujja birya mu bubi bwabyo babirya olwani kati naffe katugenda tugambe bannaffe tujja kwejjangamu buli lunaku tubironde bwe tumala obironda otuweeyo ensawo endala nga 4 tubitabule tubirye kubanga ebyomukulu oyo zetusobola ng'olaba nti gwe wandibadde aidha ogula bijanjalo birala okuwona ekizibu sente ne zifa okiraba naye olw'okuba toinvolvinze bannyini mulimu ensonga bigenda okusala ne quality education yefa ne amadirisa ne bagaasa ensonga ntono nnyo kintu tate ku kirala ekyazze mu polisi nga minisitule egamba nti mulekeraawo oba abazadde balekeraawo okusasula fees in kind kati ndaba ate lwaki naye naali agadde opinion yo okusukka ekyo kuba wali okirabyeko okay father yali talese fees yaleta bulesi bijanjalo because elsewhere biganye naga lwaki sigende wasajja lyabene muguze ebijanjalo bino ate nakizula luvanyuma yali abiterekanga nti ebijanjalo beye n'erinnya akati kwe kwononeka kati agenda okulowooza okubitunda nga tebirabiyise ku makatale nga tabala bagala bipya naga nti kanjiye ntwalira ono njagala ondako omulabe obuli mu kusasula fees in kind kyempita in kind kyekiruwa assuming nti father kati yempinga nina bijanjalo nina omwana ku Aiden tubalagane kakati gwalio kanota bano nga tuli muye nga tuli teacher
kubanga engeri gy'obuzizamu njagala ondaga obulabe buli luddawa gamba bugambi njagala olaba ebirungi n'ebibi ebiri mu ekyo ebirungi mbiraba omuzadde ye afunye omukisa omwana asomye nga tatodde sente kale bwe binaasukkako awo onoobitandikira kati omuzadde afunye omukisa olwali ebijanjalo biri ku sizoni omwana agenda kusoma emyaka 4 ewa St. Paul's kwa Eden College sizoni bweriba embi ebijanjalo bijjawo nkuzayo ku quality education ubangambye nti omuntu omuyivu ow'omutindo alina kuba problem solver ekyo kyakakati in the next 4 years semantics zijja kubana ali akati tunula kyakakati zawe sina mtawana na kuleta bijanjalo naye ebizibu ebirimu ebisinga obungi bikwatagana na mbeera y'economy kuba jjukira nti economy eno eri kati tuli ku market economy era twandiba tugenda gyebayita monetary economy nti buli kimu kyonna mode of exchange is money so si good ku good akati kuba mwaka finance sempala kikozi zikiriza ebijanjalo abazadde bonna bagaye baleese ebijanjalo kuba yebadde season jjukira nti essomero liri mawokota abazadde bange bonna balimi kati bonna bafunye ebijanjalo nze ntandika okufuuka marketing agent w'ebijanjalo byabwe ebijanjalo bwe binaaba bibinga ebyawali byali nga naye nyina buliddwa abitwala ekyokubiri bwe biraabanga byagudde ebbeeyi ng'ayagala enaafuneyo kasente kakatala ekyokusatu ebijanjalo bwe binaabanga tebimala fiizi ze ekyokuna ebijanjalo bwe binaabanga bingi nnyo okusinga fiizi ze ekiraba kabye n'ogenda obiraba ng'ebigambo bisibu nnyo kati oyagala okuwagira ministry ku kyobutasasula in kind tunda ebijanjalo nze ompeeko ekyange ebirabo bwe kiba tekimala jjuzaawo ondeetere nange nkole ebirala kubanga n'ebintu nange byengula sijja bigula mu bijanjalo mwokka tojja kuwaayo bijanjalo ngende mubuwunga ngendi kati nkuwadde ebijanjalo mpa obuwunga ngende muwamasanyalaze ab'amazzi batica mbagende kati omanyi buli omwezi awo yabijanjalo omwezi guno ogenda okulaba nga ebintu tubijja so wate okulawo kyanayise policies ne standards oba tugambe enkola nti enkola kiwedde era ekyo kiba kituzaayo naye mwami Sempala nga tetunava ku ekyo waliwo ekintu nga kino okujja olw'okuyambako tetujja gamba nti buli omu tasobola kusasula fees naye waliwo alina ekikye kyakuwadde in kind omwana asome muba muyambaganye anti kakati gwe ekyotanalaba nti ebyo byonna ekibireeta embeera y'ensi okiraba emabega amasomero gakkirizanga ebyo gwe wasomera nze we nasomera ekitovu nga musomero ye ng'otandika otogandija kuleetakawo ogenda ogandija kuleetawo tikiriyo gweta sente tutambule naye kati embeera ekonomi efuuse enzibu nnyo kati gweoyinza okulowooza nti akati ngenda kuyamba ono kumbe n'abalala bonna bwe bali era onaamuyamba pa ngaga nti wanza obyange ebijanjalo bitutenga bonna baleeta ebijanjalo tugende ne Sempala yafuna quality education we wasomera ekitovu ne leero ebintu byakyuka your times in kitovu nga tewaliyo privatization oba liberalization y'amasomero kati olwaleero olina ssomero kitovu luli erina culture yaayo erina abagiyambako abagikwatirako n'obusobozi oba oliawo from government which is not the case with Eden College today kati embeera bwekyuka bwekyo mpinga omukutta otya omwana we ali mu senior 3 ewuwo leero fees zibuze nina kilo zange z'ebijanjalo 13 why don't you value that money omutwala omwana asome taamu ejja tunaalaba bwebiraabula ngaoyo omwana afuluma agati awo tunaasala amalala kigoolina kubanga oli mulimu naye okuddeko emabega amasomero gano ne quality education okufa olira lwakuba kyoyogedde kyennyini ekyaliwo emabega kati kikyaliwo tiwaliwo amasomero ga private amasomero gonna gaali government aided by the way ngwe mba nzijukira bulungi waliwo essomero limu lyokka mu Uganda baliyitanga St. Bernards Kiswera yeri alira private ekiraba nga omusajja alikulira bamuyitanga Kakinda kakati amalala gonna nga government aided akati government aided ngo bakoze standard eryemu ekiri ebuddo kyekiri ekitovu kyekiri Nyakasula kyekiri Saapolo Bote Secondary School n'ebigenderako era nzijukira waliwo World Bank project yaleeta ebizimbe
ne bazimbira amasomero ku bwetaavu bwe balina ebizimbe ebyo baleetanga concrete abasajja baali ba Israel babizimbiranga bugolobyawo ne babyetikka ne baleeta nga basimba agawaji kwa ne bayunga buyuze ebizimbe nga bayunga biyunge n'okutuusa kati bikyaliwo naye kati embeera yakyuka olwo ekyo kyateekanga education ku mutindo gwe gumu olwaleero gavumenti gali yagasigaza olira era ekyagawa obuyambi naye ate ge gasinga okusasuza sente nyingi ennyo okiraba akati ate ganaga private agaza okuyambako ku privatization ate go tegafuddeeko era ekyaleeta privatization oba tokimanyi nkikubuli nti gavumenti yali ekola bubi ebintu byayo nebaga nti gavumenti eva mu bintu bya bizinesi kola ebikwatako ebyokulaba nti olosirwa order nebigenderako akati bw'ola oyingira nti kiba kijja nawo kyeyandibadde ekola kwe kuddira amasomero gonna negawa obuyambi si kugatta kubanga ebintu biringa bisatu oba bina mu economy gavumenti erina okubiteekamu omukono gwabyo eggwanga eritasomye eryo fu era bwe oyagala eggwanga ligwe ne culture yonna efe mu bulamu lekera okusomesa abantu ojja kubuleesa obuzibu oba basomesa ebintu ebikyamu akati okusoma kwandibadde kwa gavumenti era bwe yandigenda tugende mu privatization yandigenda kaba tubadde tuyamba gali kuba St. Henry's College up to today gye nasomera St. Mary's College buddolaani gali government aided era bateekayo grants bateekayo buli kimu babawa chemicals so nga ate nesente basasula nyingi nnyo kati naagano aided college bandi bagenda okukalaka mugazze tukoze tutyo gayamba kubanga education erina okubeera nga tugitegeera naye kati waliwo gavumenti kyekola esooka neyamba gali gano negata ate nebyoketandika okulagira towesa uniform ate yambadde uniform nemuleka asome netandika okuwayo ebiragiro gyetasize okiraba ekyo tikiriyo yandibadde amasomero gonna egakwata kyekimu era nemanya nti kati omutindo gwe guno osanga yandibadde tekonagandi tuba onoofuna obuyambi mu gavumenti kola omutindo guno kati fetandikiraawo ate ekola ebintu ebitagenda kujjako bantu bwannannyini kubanga n'amasomero ago getugambye ag'ekibuli ag'eggayazi ettaka si lyabwe si lya gavumenti ettaka lya church ettaka lya busiraamu ettaka ly'abantu abantu tukiraba akati bateekayo abasomesa ne babasasula bonna ne bateekayo chemicals ne bateekayo lab equipment we balabye obwetaavu obw'amaanyi ne bazimbawo ekizimbe naye era nga bakitegedde nti ekizimbe baze kizimba ebyo sikyali kyabwe naye kati ewange ne bwobaga nti bannaye mutuweyo ku kompyuta tibakwatako ne balidde kompyuta ne bazitwala ekabeera maido ewatali ne masanyalaze kuba somero ya gavumenti ekiraba so nga bandi badde basooka kuteekayo masanyalaze kwegamba nti gavumenti ekoze kinene nnyo okwonoona quality education kubanga tetaddewo mbeera esobola kuyamba bano abagiyambako kubanga tuli mu partnership nayo beyandibadde esomesa abantu ensi zonna ezakula edda okusomesa abaana mulimu gwabwe era bakugamba nga tica bw'osaabala omwana nga mwana ayokya tegeeza gavumenti omwana ono ali special kyova owulira nti Japan mu America waliwo omwana n'abeera ng'alimu emyaka 22 naye nga alina PhD nga buli kimu yayitangawo obuyisi abo beetaaga nnyo ne babateeka mu bizungirizi ne babateeka mu mbeera ye nga ayokya bwokya naye ayitewo ng'obusobozi bumufaanana okiraba naye wano ebyonna tebiriiwo tubatisa bubatisa actually olinawo okwonedde ku system okubeera expensive kiki ekifudde education system yaffe okubeera expensive kuba ne bali bagamba nti ebyenjigiriza bikalubye olw'emisoso egisusse okugyamu ekyokusasula emmere okugyamu ekyokusasula uniform okugyamu ebyobutagoba baana fees zaabuze biki nga bagamba buli mwana asobole okufuna access to education kiki ekifudde education expensive olwaleero akati ate nno nga ogamba nti education expensive naye tukanyi bukanya ate nga n'abantu abaana abazaalibwa leero
mu Uganda muno ebitundu 75 tibakigamba babugumi bakona kubanga omwana bw'ava mu P1 n'atuuka mu P7 n'avaamu nga tasomye n'aveera mu senior 4 n'abanga tatuuse no mu senior 6 abaakonye. Akati lwaki ebintu bya bbeeyi mu masomero? Lwakuba amasomero tigamala. Ekyokubiri, amasomero agalina kiri kye nagambye agamanyi kye gakola ate nago gafuuse matono kubanga ekintu ekikolebwa kiri control mu ngeri yakyo. Kaakati abantu batandika okuyayanira amasomero. Oli n'agambye essomero lyange litwala abaana 1,500 nfunye applications mu senior 1 abaana 1,000 kati nkole ki? Akati kyava agandi kati kanfunemu bano nange bantegeere uniform 6,000 bw'oba oyagala jangu kati oli afaabye n'okulanga omwana afuna quality education ng'asasula ate anaakola ki? Era bw'oba nga oyagala okuggyawo ebbeeyi ya fees okubeera waggulu ennyo, gavumenti yandibadde erwana nnyo kuteekawo competition neteekawo amasomero amalala mangi sirina kindi agaayo oba neyamba abalala okuteekawo amasomero. Abantu bw'oseera bw'ompa uniform ey'ebbeeyi nga mbuuza nti bagundi wali ate abaana basoma batya nti ate abaana bavaayo empisa nnungi n'ebirala birungi nnyo nga ngenda eri wali kipa. Ono bw'anaalaba nga abaana bamudduka kajja kukakkana bintu bya demand and supply. Nti supply teriiwo ne demand eri waggulu nnyo nti obuzibu bwe tusinga okuba nabwo abaana amasomero tegabamalaawo ate bwe batuuka waggulu olw'okuba sente zibula n'ebyokusoma ne babivaako. Kati ne babanga ekizibu kinene kitujjidde abasomye batono kubanga basobola okusasula ki ebisale ebiri waggulu. Abatasomye batasobola bebasinga obungi. Era awe waliwo wentisirika neŋŋamba naye President Museveni agenda n'agamba yate Bobi Wine w'amaanyi. Bobi Wine yakisoma busomi n'alaba n'agamba bano abatasomye abatalina mirimu nabali abasomye nga nabo tebalina mirimu bikabe banneekwata nabagamba abali mumanyi ndi mujje tujjewo ekinene kyawanga kino kyekireese obuzibu. Automatically embeera eyaliwo yereeta ekizibu ekyo. Naye education tejja kukka bbeeyi nga tetusobodde kulevelinga level amasomero gonna gabenga gafaanagana. Ekyokubiri nkugambye gavumenti either enoonye ssente ekole amasomero agakompitinga nagano oba eteekewo embeera nga tusobola okukola amasomero mangi ng'era bw'okola amasomero kubanga kati nganze essomero sirikola kuba kufuukira mu mugagga naye nange ndikola mbeerewo kuba bwe nga nti yiika zino 3 nzitaddeko essomero you should compensate me nange nina okufunako kye kubanga singa mbadde sitaddewo essomero ebenalimireko era nabadde nfunirawo ofune sente agati ekyo kye that opportunity cost gyenfiiriddwa mbeere compensated ensonga zigende mu maaso. Kati kitegeeza nti gavumenti ebanga tetaddewo masomero gaayo naye neeteekawo embeera ng'abantu basobola okuteekawo amasomero, competition ejja kuggwawo abantu bonna basoma. Kitegeeza education ejja kuba affordable. Ne wabaawo ekyakoneddwako era mu nkyukakyuka ky'ekyabaana naddala abato aba nursery schools. Mulimu mbu abalina nursery schools nga za bisulo ate era gavumenti weevireyo negamba nti ye ezo tuziweze, kitegeeza zibaddewo. Negamba nti n'abaana abo abali mu dde bakeera nnyo. Nursery school yalibadde abaana batuuka 2 oyogera ki ku ky'okugyawo ebisulo mu nursery schools n'obudde mwe batandika? Kakati ekisooka gavumenti ntuufu. Omwana wa nursery omuteeka mu kisulo tegalwa ebintu nabyo naye tusooke tulabe biyiza kubanga biva ku ki. Ekizibu ekisooka omwana omuteeka mu kisulo family problems. Okiraba omukyala ntadde omwana wange ebweru tamukkiriza ate oli ayagala genda Dubai kukolera kubanga tajja kufuuka mukyala nogenda omwana okamuteeke mu kisolo gyayinza okufunira emirembe. Ekyokubiri embeera y'ekonomi ennaku zino nze Katonda abadde yantaasa nti abaana sikyabalina waka naye zigenda okukola essaawa 10 ba mu ofiisi
akati omwana siba sina budde kugenda mulabirira ku mutwala kusomero nebigenderako nti economy wetuuse bw'otakola nnyo ate tovaayo ate n'ekirala nti omwana oluusi embeera za waka ziba nzibu nnyo kuba ffenna situliiwo maama yagenze kukola ne taata yagenze kukola naye nga ekituufu kiri nti abaana aba nasale atwala ne primary yonna bali badde tebabeera mu bisulo olw'ensonga nti ebisulo they are not formation schools. Omwana okuva gwalezadde ku mwana akaana kaba kato bwe kati tanda bakutandika kugenera nga maama taata jjajja bw'abeerawo senga basookerako kitegeeza nti abo abawali omuzadde kyogamba omwana at that age agenda nakyo paka era bwomba nga mutumusoma sala waka ensonga ziganda omwana wamalirako senior 6 senior 4 aba amaze okubeera kyanaaba ng'ewaka bwe banga basaala buli lunaku ajja kuba ayagala okusaala bweba nga balima buli lunaku tekujja kuba kuzibu kijja kuba kibonerezo kubanga amanyi mwe muva ssente bw'abanya nti buli lwokera ku makya buuza ku taata buuza ku banno abagenyi bajja waka babuuze era bagambe otuwadde yagalayo ki ebintu ebifaana bwe bityo kati information eyo ye culture evuddewo kati otwala abaana omutadde mu kisulo wa myaka 5 agenda okusanga abavudde mu environment zonna alyoke oba kutabuka oba abeera atya gamba akwata kinabakakiri abakakiri nalinaku mukwano gwe nga bamuyita Dr. Bakunzi babwe yafa Katonda amusaasire yali ku White Flats e Makerere eziriraanye ezitunudde Micho University Hall mwetunudde mu mbiri za Micho Hall flats ezo nga abaliko bonna balecturers abali basulako oba bakikola bakigendedde situmanyi nga ba mu North Uganda kati ye nga mukiga Bakunzi bakeranga ku makya ne bagenda obwana nebo ne bugenda ne busoma ne bukomawo nga tibannadda bagenda okudda nga bwebase akati olumu oba kyali kitya nange naliwo nga tutuula ffenna tulina obwana bwe buli nga Bakunzi abuuza mukyala we mu Lukiga akaana kaali ka myaka nga 7-8 ne kamugamba dadi oyogera biki nagamba mbadde ngamba maami wo mu Lukiga nagana lulimi naye nga n'akaana kakiga naye nga kamanyi Oluswayiri kamanyi Olukyoli kamanyi Olulango perfect olwabali abaali babeera bali ati oddira omwana omuteeka mu kisulo afune culture zonna n'ebizibu ebibadde walala n'abaana abava mu maka amabbi naye amanye nti omubisi omwana embeera gye tulimu etuleesedde ebizibu bingi nnyo omwana yandibadde from nursery to actually secondary senior 4 ng'ava waka n'omubuuza n'omugamba lwaki kino kiriwo kiti n'amanya n'ebintu engeri gye babikola bwe liba dduuka naye n'atuulako mu dduuka n'amanya nti zino sente weziva n'amanya nti okukola kikivaamu ssente n'ebigenderako akati bw'amala senior 6 kubanga olwo kati aba ali mu myaka 18 asusseewo agende nga omusingi guno atambudde nagwo okusinga lwafuna omusingi ogwa general happiness Omale Honorable Makinde Ssaabagabo ate era nga proprietor mu nabyanjigiriza nga bwe muwulidde tutunuulidde ebifuula education enzibu ebifuula quality education wetubadde nga tukyali ku baana aba nasale gavumenti okugamba nti abo abaana balina kuvaka ate batuuka essaawa 2 nga kati ampozi kamala okwetondera abampuliriza waliwo nampereza n'aganda yeri eddoboozi nasiriryo banainasoze kwetonda nti ninamu ekisenyiga era nsaba musonyiwe mukyala ali tizitemasakaawo ng'emesegi ngifunye neetonzi ku lw'abalala ku lwo n'abalala bonna naye naffe twakukkiriza okole waliwo nensani luzinda aliwo no kibiri naye ali kuli agamba nti tasobola kuvaako kubanga kulimbi naye azanyisa obuyinza n'abalala naye budde sitwaze kwogera ku balala bonna ensonga eyo giraba ekigambo kya abaana okubateeka mu nasari kintu kizibu kibi nnyo nze okuviira ddala mu primary muzeeyi alina engeri gye yampa qualities ezimu zenina yazimpa mu kiseera ekyo okugeza nali ndi mu P4
ne onikpa yali etonye ng'olwaliro bw'etonye tuli mu class ebigezo bibulako wiiki nga 3 bituuke tica atannajja kubanga enkuba yatonye zaali ssaawa nga 3:30 omwana n'ava eri mu bitombi bye najja ng'atambulira ku desiki tumugamba owaye totambulira ku desiki kati bwe namugambako otambulira ku desiki najja ekitabo kyange ekyali ekibikkule mu isomero n'akirinnyamu n'ebitombi neŋŋamba ate ono muzibu nenkibikkako nenkiteeka mu drowa nemugamba nkwegayiridde nnyo lekeraawo kutujooga yali ayagala kujja kulinnya ku nze nemubaka nemukuba njagala kutegeeza namukuba bulungi nnyo oba bubi kubanga yagendako nemukoma akati njagala okutegeeza lwaki abaana bandibadde awaka abaana abazadde nemugulumiga abaana bammwe muze yamponya okulwana bwe mmala okumukuba abaana bagamba musajja takyenyeenya omwana takyenyeenya nenkwata ekitabo nekitwale wetica nenjogera ebyabaddewo n'ababaddewo bonna ne bampagira naga nti katumala okutwala ono mu ddwaliro tujja kubuuza omusango ne baŋŋamba genda mukazi naga nti mubusungu bundi bubi muzikirize nzireeka nentambula nenzireeka twatambulanga mbairo 3 okuddeeka ntuuka ewaka maama namusanga mu nnimiro nga mbuuza nti ate ogubadde nga mubuuliramu ng'omwana bwanjoze ne mumukuba naga nga kibadde kibi muzeeyi bwe tokimanyi bulungi naye abasinga bakimanyi nazaalibwa bwomu ate ne maama yazaala nzenzeka ate nga tata yafa dda nga tuli babiri ffekka kati nga maama olwokuba mukyala ate nga nze ndi mulenzi ng'oluusi amaanyi nga musinza naye nga buli ayagala okunkolako ekikyamu alina akadomola kawalagi ng'afuna abanywa ku walagi nga bankwata nga bankuba bwe yadda ebbali yaleeta basajja nga banzinzika kibooko banga agamba nti tosobola kubanga oli azizza omusango n'omuwozesa n'ogusala n'ekibonezo n'okimuwa ekituufu we yalinnyira mu kiro wane badde ogendere wa tica n'omuwaabira bali ne bamanyi ekyokukola kuba yankuba bw'amala okunkuba enkumbi n'agirekayo n'adda mu ewaka ndowooza biwedde yayambala bwambazi n'aga atuddeyo ku ssomero n'atuuka osoma n'agamba njagala mungeremu munkubye nempuliraga ekizibu kye n'okutuusa kati bwe mbeera mu bbaala bampita bogasi wena abalwana nga bogasi temuli magezi kwegamba yanjigiriza nti okulwana temuli magezi oli bwakugamba nti nooli musiru webaza kubanga tomanya nti oli musiru akubuulidde okyaba gakiŋŋamba nti okubeera n'omuzadde n'ekirala yaŋŋamba nti sente ojja kulima wano tujja kunoga emmwanyi tujja kukola kino ezo sente zaffe zawamu zikuweerera naye bw'oba oyagala okwegulira essaati ennungi etali uniform bw'oba oyagala pocket money waliwo emisiri wali gye nkukwatidde okukola mwogo okukola ebijanjalo okusalira ebitooke owulidde paka lwe namala senior 6 by the way akati nga bemba njagala pocket money n'okwata emisiri ate ng'osooka kola gijje paka saawa 10 ez'olweggulo n'ogenda n'otoba nagyo bw'omala okutoba eri n'okumwa n'okima amazzi n'akuyigiriza okukola ate nga sente bw'omala okukola yazijjayo n'agamba nti kati mbulira ogenda kukola kinaga ndi akati kiso kyamugezi nanjigiriza okubajetinga nanjigiriza okusevinga nanjigiriza okukola omwana gw'otutte mu kisulo nga wa myaka 4 ebyana abiyiga anti bajja kugamba ti ebyo byali biseera byammwe si by'ebyabaana baffe akati bakola omulembe ogenda okuba omuzibu ennyo kubanga tuguyina beesi tuguyina kalca gwe busimbye olira era kyoba olaba ng'omuntu bw'aba bamba baati takirabanga ekibi gamusanga mu lujja teyebuuza nakwebuuza critical thinking nti amabaati agatalina bigere ate gatuuse gatewala yagabugambi nti kati katukole ku byaffe amabaati nagalabye kugamba values zonna eziva mu maka ziba teziriyo ensi eteredde amaka gaba matereevu waliwo bannaffe abagamba nti balina emirimu olina kyewakoonyeko ng'otandika ensonga eyo omwana muzadde ebbali waka tebaagala muzaalawo kati muteekewo abeere n'emirembe bannaffe abamu bagamba abakozi be balina awaka bayisa bubi abaana baabwe bo bennyini bakola ayagala abeere ku mulimu in time therefore kakeere n'omwana we amutwale ku ssomero alyoka akole ki agende eka oba omwana kamutwale mu kisulo gye banaamulabirira n'omukono ogw'ekikugu so ogw'obuzadde gwe gw'oyagala oba ogw'obukambwe obuli muki mu mukozi twagambe quality education n'ebigenderako akati odidde omwana wo oyagala afune quality education si ekyo
ate omulekedde ataasoma eka mu nsi ezaakulidda oyo alabirira omwana ate okuba nga yatuuka ku levo erabirira omwana ng'amanyi kikyagamba so omwana wa gundi yalimu okusoma mumuleete wano alabirira omwana wange akati naye enyinti ajja nakola ki kumuyambako kubanga amuzimba asoma kubanga naye byamulema naye mu nsi ezaakulidda ba housemaids ate kubanga alina diploma ate kubanga amanyi kyakola era nga bambuulira nti omwana oli olabira mulabire ate jjukira sebo omuzadde nawe maama omuzadde awuliriza okuleeta house girl oba house boy okuyambako awaka tekitegeeza nti emirimu gyonna gifuuse gigi akuyambako naawe eba togimanyi era tajja kukola kyoyagala waliwo omwana yalina ku basale nagimugjako kuwolu bamugamba nti kati rota egamba gojja okusiimula ebisulo wemusula okumala wiiki ne banno bano bwe bati aga nti ofisi tosiimula nga maitiro nambuuza mukole ki tewaffe tulina abakozi babikolako aga nti ewaffe bw'omala okukola ekyo batikya nabairambiga nga mwana nti mpandiikira wano nti ebyo byennyini byogamba ngaomwana yabiwandiika bulungi nnyo nga babindeetera nga mpita omuzadde nga muga nti oba olina sente ziwa abakozi nga n'omwana waali era ndibadde amanya kuba kati olwo kiba kitegeeza nti okusiimula enju kibonerezo so nga okusiimula enju kulongoosa bwosula buyonjo okiraba akati muga nti kati olaba bwatuuka ku ssomero tumubuulira kyebandibadde bamubuulira eri nti bwosula olongoosaawo ye naakiraba ngaekibonerezo kubanga akimugamba agamba yo nani angamba atali taata atali maama okiraba okukakana ng'ebintu bitabuse era omwana nagamba ngwe muzadde nti oba oyagala asigale wano osasula fiizi kuba ne basale sijja okuwagiwa mwana atasobola kuyonja waasula alowooza nti okuyonja kibonerezo okiraba akati obuzibu bunene nnyo era ekyo bwe kinaabanga tikiddiridde ojja kulaba nga ensi ebambadde owulira nga abaana bwe bali oba okola mulimu ki abaana bawa obudde omwana mubuuzi omugambe lwaki okoze ekyo tokuba mukubi omwana ayinza okuba nga kankuwa ekyokulabirako ekirala omwana mubuuza bali mu nasale bebagraduatinga ngaakayita bampiseemu pijangu gwegwe mugenyi omukulu agenda nawaifayine omumanyi nti yesigwani ondala basajja lyabene konze kale kakati osoma klasi ndi mutopu oli mutopu ogenda mupiwanu nti yes oyagala kubaaki ng'omaze okusoma omanyi omwana kyagamba njala kuba muzimu nenekanga nemugamba what naga nti I want to get ghost nga ne muluzungu akimanyi ensonga kijawa emufuula nemubuuza lwaki nagamba nze ku TV mbiraba ne dadi aleeta amawulire awo nengasoma ghost maji mu poliisi mubasome yesinga okufuna sente kati kanfuke ghost nange nfune sente naw olaba omwana tomubuuziza lwaki akikoze mu kifo ky'okumukolekitinga okuba mukube yasigadde ali ghost kati okuba ghost kyawulira mugambe bugenje bategeeza kino awo ntegedde bulungi nnyo kakati tukoze tutya nti kati oba oyagala okufuna sente ate ofuuka dokita oba ofuuka looya oba ofuuka kino nti kati okugendayo n'ayita wantu bina okusoma bino nabino agati omwana ayingira essomero nga yagafuuka dokita nga manyi physics biology chemistry nina omusoma tasobola kugwene bweyagala otya kakati gwe omulimu ogwo okulekedde batica nina batica 5 okulekedde batica 5 bakwate ku baana 15 buli mwana oyagala tica oyo abaana 3 bemutuma loketinze nga academic parent yaba abakozi mu mbeera gyeriko bwogenda okole sente nga bwolya jjukira ojja kukola sente ove mu nsi muno ng'omwana tamanyi nakikyaliko omwana ghost afuuke ghost emupi ebigambo bizibu kati bwatuuka eri naye n'atandika okuzibba kubanga bwamala okugenda bw'oteekamu wano kitegeeza nti oba ofuna sente eza ghost
bamuwadde okubeera permanent secretary nga naye atandika kuyingiza ghosts mu ministry. Ng'omusomesa ate era proprietor w'essomero ekya uniform kyo kyogerako ki? Temugoba abaana ba uniform oba uniform abantu okuzigula buli omu waayagadde? Tusooka kubuuza uniform lwaki zibeerawo. Waliwo olwenzija wano ku CBS ne mbasanga nga mwena mulimu uniform. Simanyi lwaki naye ndowooza wano muba mutunda mutindo gwammwe. Brand mu brandinga. Kakati naffe ku ssomero naffe tubrandinga. Oli agambye nti abaana bange abo ba Eden College abaana abeewange n'abazadde bakyogera baga nti abaana bava ku ssomero bonna ne beegatta mu luguudo nga bavudde mu ssomero era abange baga nti abo Eden nti lwaki bali smart. Kubanga nze abaana mbagambirawo ne mbaga nti okubeera smart tobeera smart lwakubanze tobeera smart lwakuba maama wo bataatawo obeera smart lwansi kubanga opportunity ziri mu nsi. Olina bajja kukola gende omwana yasomera nti omwana abo babeera smart abo tugende naye okiraba. So uniform eyamba ku lwaffe ebintu ebikulu nga bisatu. Ekisooka eya-identifyinga omuntu nti oyo kakati naffe ne tulwana nnyo okulaba nti abaffe babeera exemplary. Naye singa banaabanga beegasigase nga buli omu ali bwali naye banayisa olyoga nti abo si baffe. Olira buli omu ajja gamba buli omu ajja beegaana naye katuffe katubeere n'abaffe. Ekyokubiri ensi eno erina abantu bali mu levels za njawulo. Omwana owange n'omwana owakanyandekwe n'omwana owazikurazikulabe bonna baagala okusoma ate bagenda kusoma kyekimu ne yunebu y'omu. Akati oli agire mu saati Mark and Spencer agire mu kino kugamba onatandika okutandika okwegombooli olw'essaati gy'alimu n'oli naye atandika okufuna amampaati. Akati kye tubaduga nti mwenna leve mwambale essaati y'emu oba oli mugagga oba oli mwavu akati tweyongereyo mpola mpola. Akati abaana bamanya era ewaffe enviiri tezibaako. Bw'oyagala enviiri genda mu ssomero eddala tetwagala ffenna tubenga kyekimu. Abasinga ku uniform beekwasizza kuziseera mwesenga mwe muba muzitunda nti ekyali badde beta abafune material elsewhere probably mwe ng'amasomero muweeyo baaji ddala uniform zino muziseera oba kyekwaso. Kakati kamala omwezi ensonga eri uniform ekyokubiri twetaaga twa-identifyinga abaana baffe ne bwe tuba tugenze ku mwoleso kubanga wabeerayo abaana bangi n'omanya nti abaffe be bali abambadde kala bweti kiba kirungi. Ate uniform si masomero wokka, poliisi erina uniform, amaamaje balina uniform, ne mu parliament waliyo uniform. Essuuti eno gye nyambadde ogiraba lwakuba nina omukolo olwaleero eno sigitwala mu parliament eri too light. Baloya balina ki uniform. Gamba buli wamu wabeerawo uniform ekwa-identifyinga ku kirala. Bw'olowooza bafaaza oba abaawule oba abamashere bambala ebyambalo ebyo nga bo bwe baagala bafe bugumu kwawulwa bamanye nti kati oyo yoyo oli okiraba. Naye kati okudda ku nsonga gy'obuuzizza lwaki uniform ziba za bbeeyi nakuwulidde ekisooka bannannyini masomero kyebaagala oba competition weeri kati nga nange competition yina atandika okutekinga advantage okiraba. Naye ffe ewaffe kwaiden bwe tuba tunaayongeza ssente za uniform tubabuulira tubaga nti bannaye essaati zituteekako baaji oba empale materials zetungamu empale abatusupplyinga bagambye zaalinnye ebbeeyi olw'ensonga eno neeno nga nabo mu katale bakiraba. Ayina omuntu asobola obituwa chipa mutuwe nga ne quality yeemu naabula kati nzabaneneza tugende noono ffene tukkanja kati ate ono ngamba oti ate sente zaalinnye. Ekyokubiri ewaffe kubanga essaati olevo ebeera mu saati njeru nga ya mikono mimpi, elevo ebeera mu saati njeru nga ya mikono miwanvu. Now bw'oleta essaati ne tugirabanga teewuka nayaffe nga nkuguza baaji yange siringi 10 obanga gajimpe nga ngenda nkolako embroidery ya baaji yange ng'omwana atambula sisiina mutawana nakyo kubanga omulimu gwange sikola sente mu uniform. Omulimu gwange kwa identifyinga muntu oyo nti yewaffe.
ensonga zo naye nno nga mubaddemu n'omwami wano erinnya ngambye ya Michael n'agamba nti no very insightful and informative show. Omukulu munneebalize okubanga sharinze ideas ennungi bwe zityo nateekako erinnya nti no ye Michael. Mwami Sempala, of course Kalulu ke kakujja mu parliament. Yes, sir. Naye ekisanja kiggwako. Yes, sir. Do you have any plans ng'ekisanja kiweddeko? Waliwo n'akimbuzizza wano ku ssimu oba gw'omuwedde oba gw'omukubidde naye obukulembeze obulaba obukulembeze service abamu bagenda mu bukulembeze kugaggawala abantu bagenda mu bukulembeze olw'ebigendero ebirala naye bwobanga ogenda mu bukulembeze kubaako kyokolera abantu mwenna musobole okuganyulwa siwali mbeera ekuteekamu omululu so sigambye nti sandi ake tekuddayo naye mbadde nantegeeza bampuliriza mwenna beegayiridde nnyo ensonga eyo mumugirina mwe mujja okuŋŋamba nti eddayo tukole kubanga omulimu gwenkola gwaffenna si gwange nzekka ejjange gyenkola era gitambula bulungi nnyo ate era temugimanyi egisinga akati omulimu ogutali gwange sisobola kwesalirawo nzekka nkulu olaba era kyova olaba bwe mba tokisho zonna zembaddeko ku mativi newa yonna bbs nze njogera national politics bino byetubaddeko binyumira nnyo gamba gavumenti kola kino kole kino generally naye waliwo abalala kati oyo simanyi emmeeya yakoze kino oli naye ngaali ku rediyo guli yakoze amin ebyo tibiriiyo era kyova olaba nti abantu abamu nga bwe twagambye si bagunjufu basoma naye tebalina quality education okiraba gwekola ebikolwa byebijja okulaga kyokoze kati nze bwe nabeera mu palamenti nasanga oluguudo lwandejje luli mu kkubo nendutuusaako we lutuuse lwakuba kati lulinamu ekizibu tewali alulwanirira enguudo ezikoleddwa zaalinga 7 waliwo moviti waliwo kigo waliwo bunamwaya waliwo oluveera omutuga okujja bunamwaya kati waliwo nezitandikiddwa nga twazirekayo naye waliwo nolwatuleetedde obuzibu ennyo nnyo olwa Busaabala kati balukola ne flyover abantu abadde bafiira ku nguudo ezitomera Munyonyi Spa bataddeko flyover ezo zonna nze nazirwanira kati awo teweetaaga kwogera biki yadde ensonyiwa mbyogeddeko naye ebikolwa biba bikola ki biraga kikyola kati abantu balabanga ebikolwa byange binagasa bo nga baŋŋamba nga nzireyo mukama wange sirina mutawaana. Hello. Sebo. Kale sebo balokuwuliriza. Amanya nze Mato Francis. Nsinzidde ne waffe Bugenge Mawogola Musagala Ssaabasajja Kabaka muko aholali bonna mukakole nze nebaza bwebaza mwami ebigambo byonna byayogedde omuntu oba toyina magezi tojja naye ebigambo byayogedde tebituyambye ate alina n'ekibuuzo kyanziriddemu kyabaddeko keeno bbanga taliddemiko eri omwana okutuuka ngala ekikusomero. Mato Francis Bugenge Mawogola mwebaza bwebaza. Tweyanzege Mato Francis Bugenge Mawogola webala okuwuliriza. Hello. Sebo. Olwali kuweereza mwami Mpinga. Kale sebo bala okuwuliriza. Muno byavanga George nsinzidde byemboko kochi. Nzaya mubadde nnungi nnyo. Tweyanzege omukulu atuwe ku namba ye bwe kiba kisoboka naye nga annyonnyodde bulungi nnyo nnyini ddala. Olwonagamba nti mwami Mpinga tutumbudde CBS Izemaani Butale Nzizi Kigozi musiimye enteesa ye naye siwagira baana bato mu bisulo. Ndoza nange siwagira baana bato mu bisulo. Alright, waliwo n'aweereza message agambye nti Kalenge mutowo n'agamba nti private schools zaaliwo lino lyosi lijjukira naye zijjukira Kampala Grammar School. Kampala Grammar togijjukira ati kisinziira ddi lwasoma nasomera waliwo emu akati weyasomera nga zitandise okuba agambye nti mukulu wo Kijambu Kalenge. Katufuna obubaka buno n'oluvannyuma ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tova ku radio Bujaja CBS FM. Webale n'okuwuliriza CBS FM. Hello. Pesebo. Anayo webale.
Wesebo. Dongo kalyango wane ekitone zikoti kalamatendo ennyonyi z'akabajjo ka muwogo. Lutuufu tubadde tusiima omukulu oyo empeereza ye. Genda maaso sebo. Oh, sorry munaffe. Oyo naye kutuseeko katufuna ono tuwumbe. Hello. Wesebo. Webala okuweereza. Kale sebo okuliza. N'omubaka gw'oli naye mulamusizza. Nze musajja wa Kabaka Fayizo kameramaani ndi kansala ku lukiiko lw'Amakindye Ssaabagabo. Ekyamazima omukulu annyonnyodde bulungi naddala mu kanyomero k'ebyenjigiriza. Era ndowooza twandisabye gavumenti nga tennabaako polisi n'amateeka geereeta yandisoose kungeejinga abantu abalinga abo neereeta polisi nga bagitinzeeko bagiteesezzaako ne bagyongeramu ebirungo. So kikuleeta buleesi nga bavudde mu kabineti ne baleeta nga etteeka gye ligenda okukola tebalinamu inituuti gye bateeseemu. Ekisembayo kiri ku nguudo omubaka nga bw'azoogeddeko kituufu yatugasa nnyo mu kiseera kye. Era ffe tulina enguudo ze tujjukira nti Honorable Sempala Kigozi bwe yali mu paalamenti yazisaka. Era ffe butukwebaza naye ku luguudo lwa Ndejje abadde ayogera awo nti terulina alirwanirira. Meeya oluguudo olwo yalulwaniridde era twaliteese mu pulogulaamu y'okulumalirizibwa okutuuka ku ekisipulensi gye lulina okusemba n'olubetego olukutwala ewo nalwo ku pulogulaamu ya World Bank enguudo zegenda okufandinga nalwo twaliteeseeko okulujja bwe lutandikira okutuuka ku Zanda. Ziri kilomita 45 zetugenda okukola kolansi mu mwaka gw'ebyensimbi guno n'ogujja zawedde n'okukolebwako dizayini n'olwekyo mukonvinsinga abantu babeere nga batuwa ettaka kubanga zigenda kuba za mulembe nga zimuuko. Nze Fayizo Kamera. Tuyanze Fayizo kameramani webale n'okuliza katufuna ono yaba asembayo. Hello. Sebo. Wanji. Yewaliko mukama wange. Kale sebo gye bali kusebo. Nze Musoiro ndi wambalga badwe ekaliisizo. Honorable omulamusizza nnyo. Naye Honorable oyogedde nze ngenda kugenda ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza nange nakwatiddwa enyiike okulaba nga gavumenti etteeka eragira nti lwakyalikuba mwana ne yunifoomu ajenga bw'ayagadde. Ekyo nno kya bulabe eri ebyenjigiriza byaffe. Tugenda kwawula tutya nti ono omwana asomera mu ssomero gwendi yakoze yeeyisa obubi kubanga yunifoomu zituyamba okwawula abantu. Nja ono ava mu ssomero gundi ono ava mu ssomero gundi. Twawula nti abaana baayo empisa zaabwe si nnungi. Ekyo nange mbadde sikkiriziganya nakyo abaana basigale mu ekyokubiri. Nsebo jjajja ly'abeene nange nga musoliro waabwe contribution gye ngenda okukola nange nja kujja okunoonyeza akalusibo nkusabe nga wogali tukusabe nkusabye simukomewo ogenda okiikirire abantu ba Uganda. Nze Musoliro. Asabidde ab'Emakindi. Omanyi lwaki asabire Emakindi? Zali wakalisizo. Ojjongoza bw'ova ejjongoza otuuka kalisizo. Okay. Asabira mwana weka. Mwana weka. Sebo, your reaction. Sebo nenze. Nja kusooka kwebaza Musoliro oyo era nja kunoonya essimu yo ndabe nti bwe Katonda bw'anaaba agambye abantu nga bagenda nti ddayo ensonga ebenga etereera. Era nebaze ne Father tukomeko oyo no nali muwanika bwe mundeeba naye agambye kwali waliwo na Lubega Maria kansala enamasubaawo waliwo ne egwomanyi yenyini ow'ekisubi kati. Waliwo ne volunteer waffe wali volunteer waffe Henry Mugenyi mu Kampala South Branch gyendinga chairman wa Uganda Red Cross Society wa branch eyo ate nga nkiikirira Central Region ku Central Governing Board ya Uganda Red Cross Society. Naye Fayizo Cameraman webale nnyo ddala ekikulu kiri kimu kye nabadde ntegeeza mu kulwanirira nti waliwo okuteeka ssente mu budget kubanga enguudo ezo esente za municipality zisobola kuzikola. Naye wali bwe tubadde tubeera ku mmeeza mu kakiiko k'enguudo olaba ng'omuntu awaga nti ssente zizino ze tulinawo tusooke tukole kati watabaawo agamba nti naluno lwaffe luli bubi okukakana ky'oba olaba nti lutwala ebbanga ddene nga tukoleddwa kubanga eritwali naye ng'enguudo zonna zibeerako. Oluguudo lwa Sempala Kigozi Road lwadde agamba nange mukama wange amawulire ngalina bulungi nnyo era minisita bamane sekretary ba engineer bonna batutwakkanya
naye mbegayiridde nnyo tukole ekyo kye tuteekwa okukola enguudo zaffe zibe ennungi era mbeebaza kubanga sirina mutawaana na nsonga ya development. Mukama wange ekyokudenduza tukimaze mukuwumbawumba njagala onzikirize baga nti waliwo olumu nomanyi nalwana nnyo okutwala amazzi endejje kati omala okugatwalayo payipu oya payipu zaffe yazitutte nembaga nze ngenda ku luzzi nenkima amazzi epipa nejjula nesinaaba tekiriyo akati nawana siyinza kuva wano nga sijjukiza abantu Silver Jubilee. Olwaleero nga 31 tuli mu Mengo Teachers Hall saa 12 kitundu kya kuba ensonga yonna tugijjako kusaawa emu tusimbulukuke ffenna ate tweyongereyo n'emikolo paka nza kusanga 3 eza Silver Jubilee fundraising dinner eya Iden College at 25 emyaka 25 gye tumaze mu nsiike mu Juni nga 10 ku lunaku olujja kuba lwa 6 tulyoke tugende mu misinde mu bunabyalo sijja competition eryawo naye abantu bonna abagaliza Eden obulungi tujja kuba nabo bwe tunaavaayo tufune edduyiro abaana abasomeddeawo badokita bakebera abalwadde babwe ku ddagala ekyo kinaggwa tugende mu Brother Eden Memorial Lecture ate era n'aba Red Cross bajja kubeerayo nga bafuna omusaayi kuva ku bantu then nga lumu tukole omukolo lumu July tulina MDD Music Dance and Drama Houses zijja kuba competing ate nga 7 July tujja kukola Lwakutaano 7 July lwakuba Brother Eden yafa nga 6 July akati 18 so twagala tumujjuukire ng'ate bwe tujja kuza emyaka 25 egy'essomero eyo nokujja ku Lwakutaano neyanze gumukisa ogumpereddwa ssebo ate olwaliro ndoza gwe kusobola okukolako nawe programu naye nnyumiddwa nnyo mukama wange ne wiiki